Business tip wano mu Bwakedde mpulira. Aliko 88 kateze 8 Chabasa. Olunaku olw'eggulo twayogedde nti wandiika mu ki? Wandiikako mu bitabo. Wandiika mu kitabo ebyo byonna by'oyaayaanira bwe twakyogedde. Etugamba lowooza ku bintu byonna bye waali agadde okukola nga tonnafa. Ebyawandiikibwa ebitukuvu bitusuubiza nti Katonda wa kutuwa byonna eby'okuyaayaana kw'emitima gyaffe. Awo bwetu twe twabadde. Ne tugamba tutya nti Katonda ayogerera mu ngeri nnyingi. Kyokka katulabe essatu ez'enkizo. Engeri esooka, Katonda ayita mu birooto. Omuntu n'abanga yeebase n'aloota. Ekisinga ate obuzibu abasinga tutera kuloota ng'empologoma zitugoba, emisota gituli bubi, tukwata ssente. Engeri ey'okubiri, akozesa akamwa k'omuntu. Omuntu n'akugamba ekintu nga ddala kyekyo ky'obadde olowooza. N'omugamba nti nno Katonda y'ayogedde, si ggwe ayogedde, Katonda y'ayogedde. Ate n'engeri endala Katonda gy'ayogeramu gye tuli esembayo, akozesa ebirowoozo ebyaffe. N'osooka otuulaawo ne weewuunaganya, n'ogira oti n'ogira ne bw'oti. Engeri esembayo eno ndabye nga nkulu nnyo ey'ebirowoozo, kubanga ne mu kuwandiika ekitabo kino ofuna ebirowoozo bingi buli lw'oba owandiika ku kintu. Nzikiriza nti olw'okuba mu ffe mulimu omwoyo gwa Katonda, tuyisibwamu nnyo obubaka obujja ng'ebirowoozo. Kirungi nnyo omuntu okuyita n'akatabu mw'asobola okuwandiika ebirowoozo by'abaafunye mu lunaku, oluvannyuma ng'afunye akadde n'abyefumiitirizaako. Emyaka giyise nga Katonda ayogera naawe, ng'akuwa ebirowoozo ku kiki ky'olina okukola. Naye olw'okuba ensomesa yaffe etuteekateeka kuwuliriza biri bweru wa bulamu bwaffe, twesanga tetuwuliriza ndowooza ya munda. Okwolesebwako kutudde mu birowoozo ebitakuvaamu ebbanga lyonna. N'obeeraawo n'obyefumiitirizaako, n'olowooza ku kino n'olowooza. Weegendereze nnyo ekirowoozo ekyo ky'ozza ofuna ebbanga lyonna nga tekigenda ne kikulemerako. Omwo mwe mwekwese okwolesebwako. CBS FM.